Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako olunaku lwaffe olwa Sabbatu olwaleero. Today on Sunday tusazeewo tukolere mu office. Era nga wetuli olunaku olwaleero kwawukanako ne ku environment gye tuze tukoleramu. Tusazeewo olwa Sunday leero tubeereko mu office. Nkutegeeza nti oli ku the business mind. IBRAH Mukasa gemanya gange era nga olwaleero olwa Sunday as usual ndine team okuli Idris, Daniel nga kwotadde ne mwami Sennabulya. Era nga nkugamba nti olwaleero still tuli ne chrislule. Basanga ku kizimbe kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance bali mu office number eri 32 Chia oba 32C ku Nkrumah Road. Tuli powered by couple of financial consult nga kwotadde ne logical motivators abasangwa ku kibanja cha www.coupleofinancialconsult oba www.logicalmotivators. Mwami chrislule nkwanirizaako ku mukutu saba kutu. Sebo nange nesimye okusisinkana. Amina tata. Yes sir. Mutya nno. Tuli bulungi mu mulimu kyeyo. Alhamdulillah, Allah atukumye bulungi nnyo era tusiima tusinza businza. Abamu twatuuka mu state etakyasaba. Tusinza businza tugamba twebaza anti kwe kusinza. Tusinza twebaza tuyisa buyisa mikono mu maaso wendugamba nti alhamdulillah. Ani yali amanyi. Alhamdulillah ani yali amanyi. Allah webale kugera. Mwami Chris olunaku olwaleero on this Sunday. Nafuna messages eziwerera ddala. Messages ezo nga abantu abenjawulo babuuza nti omuntu realizing atya target market ye. Fe mu media tulina kye bayita audience. Bakubuuza target audience eri kinegamba nti nogamba nti mpereza abantu wakati w'emyaka 2 paka ku 7 oba 15 paka ku 4. So lero tuzze in line of business still twagala kutunuulira gwayagala okutandikawo business yo target market yo abantu bogenda okuguza bebaani era basangibwa mu bitundu ki. Case in point tosobola keera ku makya n'oteeka ssomero mu Kisenyi. Oshegera alizati zijja kuba za lunguuba oba za muswaba. So ne tusalawo tuleetere abantu program olwaleero bamanye nti target market yaabwe yeeriwa if they are to set up business. Njagala tutandikirawo. Okusooka neeyanziza nnyo era nkwebaza taata okuba nti natera omulundi guno musazeewo tuweereze abantu baffe nga tuli in line era mu bya business. Nenzikiriza ku mulundi guno nsooka okusiima abantu baffe naddala abawangalira emitala w'amayanja abalaba ebintu bino ddala ne bibakwatako. Abantu abawangalira emitala w'amayanja abwe batubeezezzaawo etundutundu ddene mu bulamu bwaffe. Balaba ebintu bino ne bibakwatako ate ne bagamba Chris alabika yeetaaga ya time, yeetaaga data, yeetaaga amafuta n'ebintu ebirala. Si kya bulijjo nti omuntu ayinza okulaba ekintu ky'okola nga kino n'agamba kakusiime. Kuba ekigendererwa tekyali nti bintu bino tubikola then abantu batulabe bagambe IBRAH kwako dollars 200 oba 1000 oba omutwalo. Kirubirwa kyali nti abantu tubawa information naye mulimu abagisiima. Oli n'agamba ekintu kino wakyogeddeko ne kinkwatako tambulira wano. So njagala okwebaza bonna abakikoze twasiimidde ddala. Bagamba etasiima ebula agiwa. So abantu abo twagala obbeebaza. Omulamwa gwa leero gwoleese ogwa target market. Nina okukkiriza kungi nnyo nti abantu bangi wano mu Africa oba mu Uganda eri ewalala sijja woogerera businesses zaabwe zigudde lwa kintu kimu butamanya tundutundu lyebasuubulagana nalyo oba lyebaguza. Kwegamba omuntu n'abeera mu business naye nga ne gwatunza. Ebiseera ebisinga bw'obeera ekibuuzo ekyo otera kibuuza omuntu ng'agenda okutandika business. N'omubuuza nti otunuulidde bantu ki abagenda okuba nga bakugulako. Oli n'agamba ntadde ku stage ya tax. Batikulirawo nnyo batikkirawo nnyo. Abantu bajjawo nnyo era balinyirawo emmotoka. Kale bambi n'ateekawo business olw'ebintu bwe bityo.
ogenda okuyitawo omwaka gumu oba gumu kitundu oba emyaka ebiri ogenda okwesanga nga bizinensi agigadde takyaliwo. Kakati ffe obeera omanyi n'ogamba nti agitaddeawo tajja kuweza myezi 6 ajja kuba akoze eki ajja kuba agenze. So kyebayita business niche oba kyebayita target market mu business either eri existing oba etandikibwawo oba egenda okutandika. Kyekyo kyebayita unique selling proposition. Eyiyo group eyo gy'otajetinze abantu boolaba bali underserved. Okugeza kubeka ekyo kulabirako kyenkuwa kati nga mu real estate owulira abantu wano nga bagamba bwafunawo sente tugeze miliyoni 4 oba 5 n'agamba njagala kuyingira mu real estate oba njagala genda mu rental property oba njagala ebintu ebifaanana bwe bityo n'omubuuza ennyumba z'oyagala okuzimba bantu ki b'otunuulidde n'agamba kisenge eddiiro bamanyi ogamba njagala kuzimba kisenge eddiiro kuliko akasitoowa kuliko effumbiro nga ina ne parking. Kati ebintu ebifaanana bwe bityo eyo tebeera obeera okoze ekintu naye nga toyina niche toyina target market yo gy'otunuulidde. Otherwise abantu baffe bano nzijukira mu mulundi guli lwe twali tukola emergency fund nyina statement gye nakola yagamba nti enjawulo wakati w'omuntu alina ssente n'atalina ebeera ku kintu kimu. Abeera amanyi abeera alina ebintu by'amanyi bwe bikola nga gwe tomanyi bwe bikola ki bwe bikola. N'olw'ensonga eyo si kya bulijjo omuntu okugamba nti kugenda mu real estate n'azimba kisenge ddiiro kasitoowa n'ateekako n'effumbiro n'ateekako ne parking naye nga tamanyi bantu ki baazimbira. So abantu baffe bano mbakubiriza buli lwoba ng'olina ekintu ky'otandikawo ng'oyagala kikola sooka omanye niche yo sooka omanye target market yo omanye nti abantu bange nze ndi mu kuzimbira ba corporates nze ndi mu kuzimbira bavubuka nze ndi mu kuzimbira abantu aba retirings okuva ku mirimu gyabwe nze ndi mu kuzimbira bafumbo nze ndi mu kuzimbira bantu bakola mikolo na mbaga. N'olw'ensonga eyo lema kumala gazimba oba business tugeze ya saloon lema kumala gatandika business olw'okubanga waliwo stage ya taxi oba waliwo abantu bangi kuba mirundi mingi nnyo abantu ateeka business mu kifo ekitalina kugenda mu business eyo naye nga yatunuulidde bantu. Nyina ekyokulabirako kyenyinza okukuwa waliwo ebitundu wano ebirimu abantu abangi nga bikimanyiddwa. Makindye kifo kirimu abantu bangi Bwayise kifo kirina abantu bangi ne Koso Bulungujja byebifo bisatu byemmanyi Kampala ebisinga okuba n'ennamba y'abantu naddala obudde nga obuzibye. Naye guess what? Kosovo osobola okuteekayo business ya saloon ey'abakazi oba ey'abasajja sente ne zikubulayo era mu myezi 6 n'ogiggala. Lwaki? Okusookera ddala sooka otunuulire bantu ki abangi abo abali Kosovo obusobozi bwabwe mu by'essente bwe buliwa. Bwe mba ntaddeyo business nga njagala kusala business ya saloon njagala kusala enviiri za 15,000 abantu ab'e Kosovo omuntu asobola okwerekereza 5 n'asala omutwe. Ekyo bw'oba tokimanyi ogenda gisaawo gisemu miliyoni 2 oba miliyoni 10 oba miliyoni 10 oba ng'oyokye gizanjokye. So mu bumpimpi tandika business ng'otegedde target group oba gye bayita USP. Kiggwayo kitya? Unique selling proposition. Ekikusobozesa abantu okwapreciatinga ebeera nga audience yo oba ekikufuula ow'enjawulo ku balala. Kyobula tukiyita USP, unique selling proposition. Kiki ekikufuula ow'enjawulo ku balala? Era abantu baffe bano nzijukira omulundi guli nabagamba nti tewaliwo business yonna esaanye kutandika. In fact teriyo omuntu yenna yalisaanye okuweebwa license kutandika business. Sigamba license eyo authorities. Ne license nga bw'onaga nti ono abadde tagwanye kutandika kintu bwe kiti. Bw'oba tolina kizibu kyonna ky'ogenda kusolovinga ebyokutandika business wali badde obivaako. Kuba okuzimba obuzimbi ennyumba tekimala ozimbiraani. Era nze mbawulira nnyo wano omuntu naga naguzeeyo awo ka 5 ku 10 n'omubuuza wakaguzeewa. Nakaguze ku lw'ekatosi. Kati 5 ku 10 ku lw'ekatosi. Bwe tuba tugitunuulidde mu risk management, bwe tuba tugitunuulidde mu kye tuyita smart investment portfolio, bw'oba oguza 5 ku 10 ku lw'ekatosi egenda kujjayo disente ezo z'otaddemu. Kale tugamba nti ekibuga kiri mu kushifutinga kiva mu Kampala kyeyongerayo. Naye rate on return egenda kubeerawo ddi mu bbanga ki? Kubanga akapoloti okafunye mu 2 okaguze miliyoni 2
224 akaploti 5 ku buli 5 ku 10 bwoba akagula milioni 2 n'okatunda milioni 28 eyo ploti ebe kusaze kubanga bw'ogigerageranya ne ploti gye wali badde oguze mu kifo ekiri promising oba ekifo ekiri waggulu ekisobola oku-appreciating amangu ploti gy'oguze milioni 3 bw'ogiwa emyezi 4 oba osobola ogitunda milioni 10 kakati abantu abo bano balyagadde okumanya Chris between the following items tulina items zaffe ziri 3 items tulina item esooka y'okudiscovering what kind of business I'm going to do item number 2 item esooka let's look at capital kale bwe mala capital ntunuulire item gye ngenda okukola then number 3 ye location then yalibadde nga number 4 ye market point zino ennya nti neetaaga capital entandikwa neetaaga abantu neetaaga okumanya kye ngenda okusuubula oba okutunda ekyokusatu neetaaga okumanya we ngenda okikolera point number 4 neetaaga akatale tutegereke abantu abatulaba bano balyagadde okumanya mu bintu bino ebisatu kye omuntu kye yalisoose okulowoozaako what is the right order okay kati eyo order IBRAH sijja kugaana eyo order yiyonga omuntu kakati nange nnyina eyange ate n'abakugu abalala balina ezaabwe kyovula abantu baffe bano twabagamba balondemu mu bye twogera bye basobola okugatta ku bye balina batwala ebyo naye mu order eyange nga tuli ku kyokunoonya business niche oba target market yaffe order yange egamba nti okusookera ddala mu bintu byonna kyoteeka okusookako oba oli mu real estate oba oli mu transport oba oli mu manufacturing oba oli okay ebintu biri bisatu omuntu abantu baffe bano ekintu kino kankibagambe ebintu biri bisatu abantu bye batunda bisatu teri kigenda bweru wa bino omuntu either osobola okutunda services osobola okutunda products oba osobola okutunda knowledge amagezi teri kiri bweru w'ekyo business yonna gy'oyogerako egwamu ebyo ebintu bisatu egwamu services negwa mu products negwa ne mu knowledge awo wetuli oba knowledge stock information kati nga gwe kyokola ekyokuwa abantu amawulire ekyokuwa abantu biki awo ubeere eno mu knowledge kubanga gy'ogaba kakati chronology yange ey'ebintu ebyo by'obadde oyogerako location oyogedde ku location capital market plus the goods or services you're going to render to the public wakati okusooka nzeeyo nga sinaba nakugendayo omuntu ng'anoonya business niche yalisoose kuzuula interest ne passion ye webiri nga tetunaba nakwogera ku capital eyo tugenze wala nnyo ng'omuntu tonaba kutegeera capital sente mmeka z'ogenda teeka mu kintu walisoose kumanya okwagala kwo omwoyo gwo wawe guyaayaanira okubeera bw'omala okumanya ekyo omwoyo gwe guyayaanira okubeera kubanga kubuulire mu businesses oba mu investments ze tukola along the way waliwo ebintu ebigenda okujja oba oyagala oba toyagala waliwo bye tuyita external factors ezijja okuyitawo nga covid bwe yabadde waliwo eyamusuubula waliwo gavumenti eyalagira nti abeere oba oliawo kyajja buzi omulala ayinza okugamba nti kyava mu nsi ziri naye era tetulina bukakafu bulaga nti ddala kituufu bye bakisaamu ki n'olw'ensonga eyo bw'otazuula passion yo weeri emikisa mingi nnyo nti along the way ogenda kusuula mu ttawero okole ki okiveemu kati bw'omala okuzuula passion yo weeri step 2 noonya kizibu ki kye ngenda okusolovinga oba identify problems you going to solve kizibu ki kyendi mu kusolovinga IBRAH bwe mwali mutandika WOLOKOSO extradigest nkakasa mulina ebintu bye mwatunuulira ng'etandika ne mugamba nedda wano waliwo eddibu wano waliwo ekituli singa tujjawo ekituli ekyo tujja kuba tukikoze eki tukizibye era ndaba bannaffe bano ab'e Bulaaya nga baba appreciate nga bagamba mwebale kujja mutuwa information eri credible ate mumaze okutuwa information eri credible mutuleetedde n'abantu abatusomesa ebintu ne tubissa mu nkola kakati bw'omala okw-identifying ekizibu buli bizinensi yonna gy'otandika nga terina kizibu kyegenda kugonjoola eyo njuwa n'ebbanga bwe nkuyitako ndayira ne ŋŋamba oyo wa myezi 6 ku mwaka ajja kuba agudde era ne kibeera ne bw'oli ne bw'aba azimba nnyumba nze era nziyitako ne ŋŋamba oyo azimbye ne tajja zifunamu sibeera mulogo kubanga at least
ng'abantu baffe bano bwe nabagambye nti oyo alina ssente kyasinga kwatalina abeera alina kyamanyi gwe kyotakola ki ng'amanyi ne bwe kikola era nze nyine ngombe egamba nti nyine enjogera etera okugamba nti abazungu okukola ebintu bye bakola si lwakuba nti Katonda abaagala nnyo balina bye bamanyi okukola obulungi ffe bye tutamanyi okukola bulungi. Kakati ne bw'oba ozimba nnyumba IBRAH z'abapangisa gwe lwaki olowooza nti walizimbye ozimba ennyumba nga ne target market yo togimanyi ne gwe ozimbye kanzimbe ekisenge eddiiro okuba buli omu waazimba n'olina ennyumba 15 buli emu ekwa $55,000 bwe bukadde 7 n'ekitundu omwezi naye ng'esente ezo nga bw'ozifunye $3.3 zirina okudda ate mu nnyumba zewazimba ziziddaabirize basiige rangi omulala afulumyemu kubanga omuntu tagenda kubeera mu nnyumba myaka 5 babeeramu gumu kitundu n'adduka n'ogumu ekitundu nga sasuddeko emyezi 7 n'adduka. Kati ate abantu baffe bano njagala okubakubiriza abali e Uganda n'abali ebweru tewaliwo wano Uganda bizinensi eri mu masavu nga bizinensi ya real estate. Eyo ekyali nto in fact tetunnatakulako kubanga tuli mu kugoba middle income status. Bwe muba mugoba middle income status waliwo emize egiri amplified simanyi obaawo ntegeerekese ogusookera ddala omuze oguli amplified abavubuka ennaku zino beemalidde nnyo mu biduula ontegedde ebidongo ng'ovudde ne ku bidongo baagala nnyo oba kino kyonkyogere ntya nga kiganye abavubuka kwegamba ennaku baagala nnyo okusaasaanyiza ku bintuntu birthday parties n'obuntuntu house parties kubanga tuli kugoba middle income status. Kakati omuntu yenna omugezigezi alina eriiso ejjoje eriraba ng'eryange obeera olina okuinvestinga mu bintu abantu abali wiiringi okupaatinga ways ne ssente zaabwe gye bali mu ziteeka. Buli muntu yenna gwewetunulako IBRAH n'omuyitako bw'oti making sure nti ssente z'alina mu nsawo ozibalira si mu kuzimubbako wabula mu kukola ekintu ekisobola okumusikiriza azikulekere yaddeyo nga talina ye trick awo okaweeri. Buli muntu yenna gw'olaba abeera potential client wo. Oli ku business mind ne IBRAH K Mukasa nga kwotadde n'omukugu chrislule tutunuulira target market nti yenna akola business mu Uganda uba ali ebulaaya yonna ng'olina gy'okolera tukugamba nti leero tuleese omulamwa nti tomala gatandika business because oyagala kutandika tomala gakola business kubanga olaba banno bakoze business era tomala gakola business kubanga olaba nti waliwo akatawuni akali mu kkula n'opapa n'oleetawo business. Chris, decision y'oku locatinga where to place business omuntu emukolako impact ki wrongfully oba rightfully? Nsaboddemu ekibuuzo ekyo bulungi nkitegeere bulungi. Okuplacinga business yo mu any location erina impact ki mu bulungi ne mu bubi? Kakati wali nabadde ndi mu kuwa chronology ya steps oba steps y'okufindinga nikyo waliwo kembadde naleseyo nkakasanga kekaddamu ekibuuzo kyo step number 3 ey'okunoonyereza ku bantu b'ovuganya nabo the competitors. Ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo. Nze nnyina ekibuuzo kyentera okubuuza abantu ne mbabuuza lwaki mulowooza Abasomaali babeera ne businesses nga 6 mu kifo kimu? Abayindi gwe wegendereze bw'ogenda ku 6th Street wansi wano oba 7th Street mu Industrial ogenda kwesanga nga business zaabwe zeeriraanye emu ku ginnaayo ate nga bonna bakola. Kati ate ak'enjawulo ke balina teri muyindi atunda kicupuli mu bigambo ontegedde oba oh my friend original this original ogenda otuuka ewaka nga byaguziza biki birala nga mulongo wa original. Kakati bo bakwata ekyo omuntu bwajja mu dduuka lyo okugulako oba mu kifo kyo wootundira ebintu by'okugulako bo bamastaringa science agamba nti omuntu making sure afiiringa bubi bw'aba taguzeeko abayindi kye bakozesa. Era bwe muba temunnayogera bingi agambirawo oh my friend if you want something cheaper not durable go downtown. Kakati gwe oli ali mu kuzanyira ku psychology noga oh
Segeza omusajja byatunda biki biri original. Kakati okuddayo ku kibuuzo kyo kiri ekyo ekya location. Sooka onoonyereze abantu b'ovuganya nabo bali ludda wa. Bw'obanga oli mu bizinensi ya quick service restaurant, bw'obanga oli mu bizinensi ya mmere, maybe zino local restaurants ezaffe ze tulina, sooka onoonye abantu bendi mu kuvuganya nabo bo bizinensi zaabwe ziri ludda wa. Kubanga ebiseera ebisinga kibeera kirungi nnyo okupositioninga bizinensi yo, era nze nyina abantu b'empulirano nga bagamba nti gundi akoze ekintu gundi bwe naamulirana sijja kukola. Nedda ekyo kibeera kikyamu. Kyangu nnyo wolokoso extra okubanga eriranye IBRAH MC atako gaatagejja bonna ne basigala nga baweereza abantu baabwe, ate nga bonna balina abantu abakola ki difference weeri nti abantu bwe baliraana bannaabwe ate competition bagifuula blood. Ontegedde? Oli naaba IBRAH ayina mazzi nange nenteekawo amazzi, tewaliwo njawulo, gano clear water, plastic cup, byonna bye bimu. Kati awo kyemusigaza okimanyi kutandika kuniguwala, kufuna kiniga ku mutima, kubanga tosobola, tolina kyanjawulo kyosobola kukola ki kyosobola kukola. So ekibuuzo kyobadde obuuza kibadde kitegeeza ati decision mu kunoonya location wogenda okusa business eyina impact ki ku business. In fact bwe bitaba bitundu 95 ku buli 100 eri 100%, location yo ye determining profitability ya business yo. Location is so important to the extent that bw'obeera business yo ogiroketinze bukyamu oyinza n'okwejjusa olunaku lwe wazaalibwa. Abantu basobola okukuyitako ng'obalaba batunulayo buli omu omulaba nga potential client naye nga bakuyitako buyisi. Omuntu azimba ennyumba z'obupangisa n'azissa mu kifo ekifu ey'akakadde akamu n'emitwalo ago ne bamuwa emitwalo 4. Ate nga n'abantu abagipangisiza bagenda gireka nga yonna bagyonoonye. Kakati oyo ekizibu ky'abaalina butategeera bifo ki mwalina kussa nnyumba ze ez'obupangisa okusobola okukola ki. Okusooka tategedde bantu ki bazimbira, era abantu baffe bano by the way njagala okubakubiriza IBRAH muleme kuyingirira bintu bye mutamanyi bwe babifuluma. Kaddemu omulundi gumu. Muleme kuyingirira bintu bye mutamanyi bwe babifuluma. Nze ekintu kye simanyi bwe bakifuluma nga simanyi exit yakyo weeri, ekyo sikiyingira. Chris, njagala tutunuulire omuntu ayinza okera ku makyanga agenda kutandika business. N'agamba nti ndaba tawuni eno ekuze. Ngenda kuteekawo business yange so and so. Naye nga for the first time kyaleetawo tekibaddeewo. Dirwe kimusala. Era lwaki kiba kirina omusala. Era lwaki kimusala. Case in point. Ozudde nti mu Uganda temulimu, tugenda kuyisaawo kino of course, temulimu agent oba kona ya McDonald's. Nogamba nti nina okuleeta McDonald's mu Uganda. Nozireeta tezibaddeewo, toyina competitor nezikusala. Kiva kuki? Kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kakati era wano nawo waliwo obuzibu. Abantu baffe bano era abatandika business. Omuntu bw'omugamba nti gende wa business consultant, ennaku zino ba motivational speakers twafuna erinnya ebbi. Olw'abantu baffe bano abayisaawo ebintu ebitategeerekeka. Olinaga natunda embwa, nentunda natunda embwa emu, nempa $5,000,000, natunda ente, nenzijjamu $3,000,000, nengula akabwa kamu ka bukadde busatu, simanyi ogenda okubigattagattamu. Kiso naye nga bisoboka. Oyo nawe gasiya. Oyo gasiya mwerere. Oyo gasiya. Idris yali aŋŋamba sometime back nti yagula kamera, n'atunda kamera, n'agula kaadi. Buli kaadi n'evaamu amanda ga kamera 2. Buli lyanda lya kamera n'alitunda $2,200,000. N'alyoka atandika ki? N'alyoka agula ekizimbe wansi mu kikuubo. Kati ba motivational speaker, actually nze sebalanga motivational speaker, nze netwalanga business speaker. Omuntu ayina principles ezigezeseddwa, eziri practical, ate principles eziri known. Omuntu eziri pragmatic, omuntu zasobola okugenda enkya n'akeera n'akola kimugambye ddala ne kimufunira. Kakati okuddayo ku kibuuzo kyo, ekintu ekitabaddeewo
gwe nojja n'okikola naye ate era nekisigala nga kikusaze era nkuzaayo gye twatandikidde obutategeera target market yo kati ngenda kubaako ebyokulabirako bibiri byenkuwa otuteeka okuba nga owangadde mu kibuga ebbanga eriwerako kati twalina restaurant awo across the road baali bagiyita Nando's bagiyimbako mu nnyimba n'awalala okuva mu myaka egyo egyowansi gyonna paka nga 2016 paka 2017 yaliwo kakati Abasomaali ne bagitunuulira lwaki egudde eyo business bagita quick service restaurant QRS I mean QSRs kakati Omusomaali ye bwatunuulira Nando's nga egudde yamanya nti abavubuka oba bannayuganda ababadde balya emmere ya Nando's ye yali aguza abantu bonna n'aguza abavubuka n'aguza abakadde n'aguza ba middle income earners n'aguza n'ababoda in fact baali balyayo sirimu omulimu oguguyisa mu maaso ne tubasuubira nti sente ze bafuna ntono nnyo kubeera kwepampalika na kwewanika omuntu okukwata mu akasente n'aga nti ekifo kyange nze nnyina kulya wali ng'emmere ya mitwalo ena nga oyingiza omutwalo gumu n'ekitundu okukubeera kwewanika ge matanta ge nayogerako omulundi kakati y'Omusomaali najja n'agamba nedda nze I'm going to kick out era ekifo ekyo nkusaba bw'oba kigenda kimenya linnya restaurant eri awali Nando's wansi gwe njagala otwala ebiseera by'okubanga nze nkozeewo research okumala omwaka mulamba abantu bonna abalya emmere y'omu kifo ekyo bali between 16 years of age to 35 abantu abakulu bayitawo balirirwe si ba buli lunaku naye abavubuka nkugambye ba buli luki buli lunaku kakati lwaki kiri bwe kityo ogenda kumbuuza lwaki kiri bwe kityo olw'ensonga companies ennaku zino bwe ziba ziranga emirimu naddala corporate companies nange wano bwe nali nnanga oteekamu neetaaga omuvubuka ali between 22 and 31 kati be bavubuka abo abalina emirimu kati ate abavubuka sayize eyo bambi tebannategeera ssente bwe zikola ki bwe zikola ate bwe zimenya era bo omanyi bagamba omusirusiru ne ssente tebatera kuba na mukwano oba lwaki simanyi nange zimuyitamu buyisi kakati abaana abo ab'obuvubuka bo kye bakola kibanguyira olw'okubanga era kizibu nnyo okusanga omuntu ali mu myaka gyange ng'atuula wansi n'alya akatogo n'alya local food n'agamba nti eno y'emmere yange bonna bamaliza baddezeewa fast foods kakati awo Omusomaali ye wa masteringa n'agamba kamba kube n'alyoka abakoona era nze nkubiriza bannayuganda eyo industry ekyali mbisi nnyo ebyokulya bwe mubeera munoonya business ez'okusaamu ssente awo tovaawo industry ziri bbiri kati ezisinga okuba nga zookya quick service restaurant businesses ne real estate sigambye kufubutuka eyo ne ssente zo gy'otandika ozimbe kisenge eddiiro simanyi kasito wafumbiro ebyo si byenjogerako ebyange byenjogerako birala nnyo akazimba nga tolina nawe weekyusiza nga buliro bw'ogendayo complaininga mbu simanyi amazzi gagenze nga gagenda mu yannyoko obeera oyagala kufulumayo emmotoka ofuluma ekikomera mukondabira akaawo sitomera ekikomera kati gwe wasooseeyo naye ng'emabega oyinako emmotoka endala 6 oba ontegedde bonna balina kumala kuvaayo ne badda eri naawe n'olyoka ofuluma so mu bumpimpi obadde ogezaako okugamba ekyokubanga bizinensi gw'ogireese awantu nga tebaddeewo si garanti nti egenda kukola kyekigaranti nga bizinensi yange eno gyendeese mu kifo for the first time okubeera successful ekintu kiri ekya kiseetaagana kulowooza nnyo kizibu ki ky'oli mu kugonjoola bwe mba njagadde okwongera ku ekyo bw'omala okufuna ekizibu ky'oyagala okugonjoola kyongereko kino target group yo be bantu ki b'otunuulidde b'ozimbira ennyumba z'obupangisa bantu ki b'oli mu kuteerawo restaurant bantu ki b'oteerawo saaluuni ogenda kuteekawo saaluuni oyagala emitwalo 2 buli mutwe mu kitundu tebaddeemu oyagala emitwalo emeka 2 naye ng'abantu abasobola okukuwa emitwalo 2 mu kitundu kyonna mulimu abantu aba bana omu asala ku Monday omulala najja Saturday omulala najja olwaluli omulala nayisawo omwezi abeera safari gye mitwalo 8 omwezi kati ng'oyadda adda wansi ng'agamba waluwandoga era nze abantu baffe bano mbagamba olw'okuba ng'olina ky'otamanyi mu bizinensi gy'okola ekyo kyennyini kigenda kukufiriza sente zo
ze wamala ekiseera ng'okuŋŋaanya mu maziga ag'ekitalo. Nkedde ku makya nzudde nti bizinesi yange wano egenda kuloka. Etandise okuloka. Along the way netandika okumalnourishinga negenda nga ekonziba. Kiva kuki? Ate nga we nali ngireeta nabagwamu nga babisi nga bali mu bwetaavu oba service oba goods zendeese. Then along the way ebanga sidde nnyo ne batandika okubanga beeveera bwe batenga envendiirwa. Kati ebintu biri actually biringa bisatu naye ekisinga okubeera ekinene lwaki bizinensi zikola bwe zityo ekisookera ddala bannayuganda wano ng'oyagala okuba testinga endowooza yaabwe n'enfaanana yaabwe nga bwe bafaanana omuntu mumuwagirwa omwaka ogusooka mube nga mumugulako nnyo mulinde olaba omwaka ogwokubiri bwagenda okukola. Ekyo ekintu nakyogerako mu episode gye twakola emabega eri lwakuba abantu baffe bano bayinza okuba abamu tebakyakijjukira. Nagamba discipline mu business kikulu nnyo ne integrity. Discipline and integrity. Omuntu wano abantu lwaki restaurant zaabwe zigudde naddala zino eza local food ezikola local dishes. Bwe muli ebinyeebwa bye ne muli akatogoke ne muli enkoko yenge ewooma nnyo ekivaamu ng'agamba kati kuroira bagiseera ng'atandika anoonya buno obuzunga. Bisupu tebikyawooma IBRAH Mukasa gemanya gange era nga olunaku olwaleero tetugenda kubanga tusukkawo wabula nkutegeeza nti ekintu kya target market oba business niche oba niche kisinzira gye wasomera kintu kiri broad so kugiyita niche oba niche. So interesting. So as of today tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero njala kwebaza Chris era nga omutwe guno mugazi nnyo. This topic is so broad naye nga tujja kwongera okugutakolinga here and there inshallah. Njala kwebaza Idris Lukwago, Tone Senabulya nga kwotadde ne Daniel Mugoya. Large upon yourself my brothers. Big upon yourself mukulu chrislule. Large upon yourself abakulu ba logical motivators nga kwotadde ne couple of financial consult. IBRAH Mukasa gemanya gange mbagaliza ebiseera ebirungi akadde akalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lastly mpunzika ntumira baganda bange abawangalira ebunaayira oba emitala mayanja mwenna basupportinga works zaffe in one way or the other. Atenga baganda baffe ne bannyinaffe abalungi abawangalira kuno okwabobwe nammwe mbagala nnyo mubeere bulungi mwera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH Mukasa gemanya gange kulwa business mind ne extra digest mugoba nsonga mubeere bulungi.